Bayibuli bwetugamba nti mu kutya Mukama amagezi megasookera. Eba tetugamba nti tudduke singa mu kyaki temuli muntu n'ogu. Kubanga kyaki ya Mukama. Waliwo ekigambo okutya Mukama kyataatuwa nga tatukiriza na kyesembereza. Totya bwavu, totya mbeera, totya kukyusa bulamu. Ne wabaawo ekigambo okutya ng'ekyo kitegeeza kuwa kitiibwa. Era nzize bbawa amagezi ng'omusajja wa Katonda nti abantu abalina ebintu bino mu bulamu bwabwe obeegenderezanga tobafuulanga mikwano gyo. Omuntu asooka atatya Katonda era nga tassaamu Katonda kitiibwa. Twagala nnyo okukola emikwano, twagala nnyo okudda mu kuwaanawaana, era muntu mulungi olaba alina ekisa, olaba naye nga tatya Katonda, oyo katulako ebissebuka. Bawala baffe bangi mufumbiddwa abantu abatatya Katonda. N'ogenda naye maaso n'omukyaza n'omwanjula ne mugattibwa n'otuuka okubivaamu nga buli muntu agamba Katonda kiyagatta amutabanga akyawukanya, naye ng'ate bw'ojjukira emabega baakugamba omuntu gw'oli naye atya Katonda tabirimu naye muntu mulungi muki? Kwegamba mwegonzagonza nnyo ate ne muleeta bi excuse nga biringa ebirimu amakulu. Omanyi nabo mu church abatya Katonda nabo batuyiwa mukola gwa bwenzi mu church. Buli akabira mu church nti bamuyiye yayenda yekka. Tewaliwo kukyala, tewaliwo kwanjula, tewaliwo mbaga, n'omuntu yennyini akukabya tagama nga konti akwagala mwali mwaka. So mulekerawo okulowooza nga nti mu church muli mu disappointment. You disappoint yourselves and then you put it on church. Usanga omuntu ng'afunye atayagala Katonda ng'agamba abaagala Katonda baakanjwa bali 10. Weebale butanyweza sikati. Kakati atono gw'otutte atali na waluganda atali mu church. Era muntu mulungi mu obulungi obwama mubupimira kukuba abo bye mwagala. Muntu mulungi bw'omusaba essimu agikuweerawo. Muntu mulungi bw'omusaba ssente tebusobola kuziba. Naye ow'omu church osobola omusaba ssente omwezi ne gugwako nga buli kaseera akulimba. Naye ono yagikuweerawo. Ne bweba nnyumba agikuwa. Sitaani yakimanya ali mu kulamuza mwoyo. Sitaani akimanyi ali mu kulamuza mwoyo gwo. Muntu akwata n'akuzunza ne mu church ng'anoonya ozikutamya. Mwekwanira bano n'agamba ne ku lw'okunabeera efanero. Musooka mugendako okufanero. Naga ne ku lw'okutaano wabeerayo emutundwe ne mugendako emutundwe. N'omala akaseera ng'ozunga ne weerabira nti olina member church. Olina mother church rather. You need a mother church. Ebintu by'okuzungazunga ebyo tebigenda kuyamba kuba na musumba gw'ogamba nti gundi yanjagala. Omuntu atatya Katonda tomwesembereza. Nambemu muntu gw'olina okwewala amalala gava ku butatya Katonda. Abazungu abo bangi tebatya Katonda kubanga baafuna ssente. Amalala not necessarily nti otambula oba okoze booti oba abantu obeepankirako oba okolota nedda kasolowooza nti oli independent oli self made amalala gatandise. Era gwampuliriza awulira ekigambo kino kimanye nti kibadde kisa kya Katonda. You are not self made. Nobody made himself.